tukyayogera nno ku nsonga y'obugagga. Obugagga bukutte wansi ne waggulu. Tumaze okutuuka ku ngeri y'obugagga ne tugaa nti omugagga ye ebintu takola bya kisaazi wabula bw'asalawo okubaako kyakola asimbira ddala amakanda n'aga nti kino nkifiirako, abaako ekimu kyayiikiriza okusinga okukwasaganya kino ate n'okwasaganya nakiri ate n'ogira bw'oti bw'afuna kyayiikiriza ekyo nno munnange agendera ddala nakyo. Aga nti omugagga era y'oyo akyusa ebintu by'alina oba ebimwotooledde ne bimuzaalira obugagga. Omugagga takyusibwa mbeera ya kifo mwali, naye ate ye afuula ekifo ekyo okumuwa ky'ayagala. Tagwira bugwizi mbeera olwo n'agaggawala nedda. Okugeza mu myaka gy'ekinaana olutalo olwo nga lwakaggwa, abantu baafuna ssente ezeeyamba mu nkola eyayitibwanga kabalaza. Mu biseera ebyo ebintu bingi ebyatundibwanga byabyeranga byakkekwa. Amaduuka amatongole agaatundanga ebintu ebyenjawulo ngaalinga agamazibu okumanya. Kati ng'omuntu okumanya nti munaye bw'oba olina kyoyagala, katugambo oyagala supeeya, nga munaye ebyokuga nti ate ogende wakiseka nga tebiriiwo. Kati bwe ziba mpapula agenda ku luguudo lwa Nassa, naye luli si bwe kyali. Abantu abagezigezi wano we baafunira ssente empitirivu baakeeranga mu kibuga ne bakyetooloola ne bamanya obuwunjuwunju awamu n'amaduuka agaaguzanga abantu ebintu ebyenjawulo. Abantu bano baatandikanga okutuulanga ku mbalaza nga balindirira abajja banoonya ebyo ebyokugula. Bizinesi ez'ekikanga kino munaye kyeziba baazituumanga kabalaza. Bwe batyo obaakwatanga abantu ku mbalaza ne babaggyako ssente, olwo ate ne bagenda ebintu ne babigula eri gye biri. Bano bakabalaza oluusi baakolanga amagoba mangi agasukkiridde era ne baleeta n'enjogera egamba nti okola enjawulo. Bano baafunanga ssente mpangirire. Obwo tebuba bugagga. Ebyama bya bagagga. Abagagga batusinza ki? Abagagga bakola batya? Awo gwe mulamwa gwe tuliko. Akatabo akawandiikibwa omukulu Evans Mayambala. Olwaleero tugamba obugagga biteeso byennyini. Twagala tubukale ku kyalo obugagga. N'olwekyo obugagga biteeso. Obugagga bwennyini kiba kiteeso ekizimbiddwa oba amakungulu ag'ensigo ezaasigibwa. Endowooza ya ssente ez'embagirawo yeewaliriza abantu abangi okukola ebintu ebyangungu kasita bibeera nga bireeta akasente akatonotono. Bino bibeera ng'enjogera ey'olulimi Oluganda ega nti nkeesa lukya nga nkoko ya mutamiivu. Waliwo abagamba nti omugagga tawummula era byakola biteekwa okuyitamu lwakuba alina ebikola. Kino kyandibadde kituufu, naye ekyama kiri nti bingi ku bimukolera olwaleero byebyo bye yalengera n'abitemera empenda emyaka ng'etaano egyayita. Kale tebitutumuse bututumusi leero ng'abalala munnaye bwe bandirowoozezza. Abantu bangi bakutegeeza nti singa balina ssente bandikoze ebintu bingi, naye enteekateeka eva mu biteeso by'olina mw'ofuna obumanyirivu buli lunaku. Wano si kizibu okutuuka ne wabanga wala watya, anti endagiriro y'olugendo lw'ogendako ogirina pulaani erikkiriya. Ekigambo kwolesebwa wano we kisimbye emizinzi, era abagagga bangi mwe basinziira okukola ebyewuunyo. Newankubadde mu kiseera kino oli mwavu, naye ng'ate osobola okutema empenda ennuŋŋamu ez'okukujja mu bwavu, ekyo kye bayita okubeera n'ekirooto. Bonna boolaba abo balina we batuuka, gwe bwe weegomba n'oga nti abo baatuukawo nange neegombawo. Balina ekisinde mwe baayita awamu n'okweteesa kwabwe. Obugagga si lukisakisa, tebakulimba. Wateekeddwa okubeerawo ebiteeso ebijjudde okwolesebwa n'okuteeka mu nkola ebyo ebiba biteeseddwako munda mu ggwe. Ebyama bya bagagga.